Okay, President tukwaniriza ogamba otya? Nze siri musanyufu ndi munyiivu abalokole twabakola ki? Abasumba twabakola ki? Abantu abanyumirwa gospel music twabakola ki? Lwaki omwana nga Jean-Marie John Mary eyakuyimbira ennyimba nga nsiima ategeka ekivulu ne mugaana okujja? Ennyimba ze muzisinza muzitendereza ne mu makanisa gammwe. Mwagala tukole ki? Mwagala tusiramuke? Mwagala tudde wa mama Fiina? Mwagala tukole tutya? Conscience omu Jamaica aveeri n'ategeka ekivulu ne kijjula ate nga basasula 15. Papo Pate Douglas ategeka ekivulu abantu ne bajjula. Zari ono wasimanyi Shakibu ategeka ekivulu ne wajjula. Naye omwana ayimba ennyimba ezibasumulula, ennyimba ezibawonya, ennyimba ezibawa omukisa. Lwaki mwaganye omuwagira? Lwaki mwaganye omuwagira? Banaye tukole tutya? Pastor Robert Kayanja, Pastor Chiwewesi, Pastor Bugembe, Pastor Namutebi, Pastor Bujingo, Pastor Serwada, Pastor Jackson Senyonga. Banange twabakola ki? Amakanisa gajjula buli Sande naye abaana baweereza Mukama n'obulamu bwabwe bwonna muganyo basupportinga. Imagine National Theatre parking, awo wetagawo abantu nga-15 abalokole 15 temuliwo mu ggwanga lya Uganda. Wevuma okubeera omulokole. We bituuse katusiramuke nfune n'abakazi banna tukoye, tukoye. Lwaki omwana kati ali mu mabanja era nze nsaba buli musumba ayite John Mary wali muyite John Mary alabika agenda nakweteekako omuguwa yetuge. Bannange muyite John Mary aje mumuwagire mumusapotinge mumuzeemu amaanyi kuba wali ali mu mabanja wali mumente kitegeeza okutegeka ekivulu. Osasula ekifo, osasula okulanga, osasula ebyuma, osasula abakubi. Yategese ekintu ekyamaanyi naye nga tewali bantu. Why are you blaming pastors? Basumba beba kitaffe mu mwoyo oba okitegeera era tuli baweereza mu makanisa gaabwe. Oyo omwana yayimba luno luyimba nsiima nsiima nsiima, yayimba luno luyimba Mukama nga mulungi nga mulungi. Teri mulokola tamanyi ezo ennyimba oba okitegeera. Kati mulowooza nze yakatandika okuyimba kati nze sigenda kuggwamu maanyi ng'omwana ng'oyo ng'ennyimba ze muziyimba mu makanisa gammwe muganya omuwagira kati olwonze ze mutayimba ezange oba ez'abayimbi abalala abatayimba n'entegeka ekivulu ne mutajja bannange. Nze mbabuulira Abasumba oyagala bakole ki? Abasumba baveeyo basupportinga abayimbi, baveeyo babawagire. Omwana natege omanyi nti buli kanisa ey'amaanyi wano Uganda eyina media house, tuyina TV, tuyina ne radio. Naye baganya omulangira because bo bali mu kulanga 3 simanyi overnight zaabwe. Baganya okulangira omwana ekivulu kye n'agenda ng'atambuza tiketi mulyango ku mulyango, mulyango ku mulyango. At the end of the day still ne batalabika. Kati tukole tutya? Era nze njagala mumbuulire lwaki abayimbi ba gospel muganya bawagira. Ebivulu byonna omwaka guno bisaze. Teri kivulu kya muyimbi wa gospel kirabye bantu. Guno omwaka tekiriyo. Tekiriyo. Njagala ombuulire okindage tekiriyo. Question is yours, the ground was full. Do you blame Bana Uganda? Kati nno nze nkubuulira ne ku conscience wabaddeyo abalokole. Babaddeyo. Ne ku Papa Pata abalokole babaddeyo. Naye nga tebasobola kujja kuwagira kivulu kya muyimbi waabwe. They have refused to support their own. Kati nze mbuuza cause bakitaffe mu mwoyo tetugenda bayombesa, tetugenda banyiigira. Okitegeera bo tebasobya. Naye nze mbuuza ekibuuzo twabakola ki? Abalokole twabakola ki? Lwaki temujja nenfaayo nenange ekivulu ky'omuvubuka nemba kubira omulanga ku TikTok nembagamba mujje ne mugaana? Mwekwasa kyenkuba teyatonye. Is this the first time omulokole okuvaayo n'akola ekivuno ekiflopping? Kati nno nze nkubuulira yafuuka mmere ya leero. Abaana bategeka ebivulu ne bisala yafuuka kwegamba ekivulu okusala mu balokole si mawulire kintu kya bulijjo oba okitegeera. But you're blaming pastors nene twine Habati naye abantu baamubulako. Kati ani kyenkunyonyola nti twina Habati ennyimba ze actually musumba twina Habati ennyimba ze
mu makanisa teri church etazikozesa bazikozesa mu kusinza okitegeera mu kusinza ono omuvubuka John Mary ennyimba ze bazikozesa mu kola ki mu kusinza ne mwala bajuzi ani ono gayi ono yakwata sente za mama Fina nani gundi Joseph Ngoma ne bwe yakwata sente za mama Fina ekyamukwasa sente ezo maybe yali mbeera oba okitegeera embeera nga maybe obanga landlord amubanja maybe nga naye ayina ebyetaago n'agamba waayi kakole ki kakwate sente ezo naye mbegayiridde abalokole mbegayiridde musupportinge abayimbi ba gospel mbasabye busabi abaana tebagenda siramuka abaana tebagenda genda wa mama Fina bagende mu simanyi basawo baganda bagende mu simanyi bichi mbegayidi muwagira abayimbi osegeera so oba nawe oyagala tegeka Kivulu nga kikuti ngo otidde lwabano katika nkubuulire inzo kutegeka Ekivulu tuvula bana abayimbi baffe ba legendary abayimbi abayimba ba Judith Babirye ba Mutesasira ba Gundi ba Seku Martin basalawo okulinnya ennyonyi ne bagenda Canada bagenda America kuba kyeyo osegeera naye bo babuuza ensonga tibagamba kintu eki abalokole baganyo bawagira kati mwagala bakole ki mwagala bafuke basumba nga Pastor Wilson Bugembe balyoke balabe ku bantu mu Bivulu waliyo novaayo kyogamba yagakudda bweru nze nkubuulira Uganda abalokole bwe mutawagire bayimbi bammwe bagenda bivaamu mujatuuka kaseera nga temukyawulira na nnyimba za gospel ng'abayimbi bagwamu ddaamaanyi naye nga mmwe kennyini mmwe mubasuuliridde kati gwelaba Douglas kati ng'omuyimbi lwaki taayimba ennyimba ez'Abamisiri lwaki taagende n'ayimba oyina ebbeere oyina eriiso oyina entumbwe lwaki taayimba ennyimba ezo kuba kati ze ziwa sente agenda agambe kwepica afune ku sente oba okitegeera because bw'ayimba yesu muganye nawe totulowooza nti n'ogenda kuddukayo mu gospel kati nze nkubuulidde era mbabuulira nze ndi wano ŋŋambo bansiramuke nfuna abakyala banna ndi wano ŋŋamba oba tugende mu jadu tuyingire Illuminati kuba betulabanga bwe prosperinga kati tukole ki bana abaana balina obulumi mu mitima gyabwe tebasobola kuvaayo kwogera kati John Mary ali mu mabanja bannange bakitaffe Pastor Robert Kayanja nkwegayiridde Pastor Namutebi nkwegayiridde Pastor Bujingo mbegayiridde muyite omwana mumuyambe ali mu mabanja yatadde obukadde n'obutakadde bw'ensimbi mu Kivulu sente tezaavuddeyo mu gospel gwogenda mukolera ki kuba gwe omukulembeze w'aba gospel artist nze nkubuulira otuuka kaseera n'owulira nga obuzito bususse sinze muganda wa Yesu owulira nga bikususseeko ate nze mbabuulira mazima omusalaba gwe twetisse munene